Akawungeezi k'olw'omukaaga ng'obudde bwa kaafiyu butuuse, ab'ebyokwerinda mu kabuga Atyak mu disitulikiti ya Amuru bagenze maaso n'okussa ekiragiro kino mu nkola. Omubaka wa pulezidenti ebuuyi eno Linda Agnes Auma naye yeenyigiramu ng'alina abakuumi be. Private Alex Niwanyine nga mu kiseera kino apookeza ku ndiri mu ddwaliro eggulu, agamba nti aliko abantu be yalagira okuggala we bakolera kyokka mu matu ne bapakiramu envumbo. Alumiriza nti waliwo omuvubuka eyagattako n'okumuwereekereza ebigambo ebinene. So when I started told that nurse, you close the what? The clinic. So the guy started responding in behalf of her. So you are telling her to close, for us we stay here. Nowhere we are going. Because even the president said that people we shall stay where? At home, and you have a right to be where? Here. I say, yeah, you have a right to be there, but you close the what? The clinic. Omusajja ayogerwako yategeerekeseko nga Joseph Olido era kirumirizibwa nti wabalukawo akanyolagano wakati w'ababiri era Olido n'akwata akamba akawagala enjala oba nail cutter n'akafumita Niwanyine mu liiso nanti musajja munno olukolokolo olusika naawe lukusika. Paul Onyo nga ye yajja okudduukirira munne anyumya butya bwe byali. He even told me that in the time that I reached is the time he started feeling the pain of the eye, but he could not release the man because the man wanted to run away. After hitting him, he wanted to run away. He used the rest of the energy that he had to hold the man until when I came. When I came, we tried to pull the man up to where the RDC was. On the way going to the RDC, my friend felt conscious. Bakama ba Niwanyine babadde bamukyaliddeko mu kiseera wattottoledde bino byonna. Mu ngeri y'olukujjukujju tusobodde okufuna amaloboozi g'omuvubuka alumirizibwa nga mu kiseera kino akuumibwa mu nkambi y'amagye eggulu. Ono atubuulidde nti omuserikale ayogerwako yamusanga ku mulyango gwe waasula so nga yali akimanyi bulungi nti omukulembeze yabawa ebbeetu okufuluma bafune ekkawewo mu biseera bya kaafiyu. Nti kyokka ono ebyo teyabiwuliriza n'agalula omugga mugolole ettumba. Then I told him that, hey, yes, I'm home. I'm just home and I'm just sitting outside just for a short while. After some few minutes, I'll get back inside. It was around 7:40 to 7:50 there. The guy was raising a stick. I didn't even know that he was just raising his stick. Hit me. We raised again for the second time. This time, this one was coming to my face. I grabbed his stick. Olido era anyumya n'agamba nti omuserikale ono yamusikambula okumwolekeza wali mmotoka ya mukama we RDC wabula munno omulala bwe yajja okumuyambako naye teyamanya butya Niwanyine bwe yafunamu buvune. Nti kyokka bano bwe baanoonya engeri gye bamusibako omusango mu kaseera ako n'ebula. Alumiriza omujaasi omulala okugenda mu nju ye n'akomawo ne nail cutter era ne bakkanya bakimusibeko nti gye yakozesezza okufumita munnaabwe. It is in that process of either him hitting me that he got hurt or the friend's gun. Now from there, then one went inside my house. That's when they cut outside. He came with it, and that's what I used. Amyuka aduumira ekibinja ky'amagye ekyokuna Anthony Lukwago akuutidde abantu ba bulijjo obutasosonkereza bakuumaddembe kubanga atamanyi kusaaga emmese bw'emusaba ekigwa aleeta muggo. To remind our community also that sometime they should be very keen when they are doing certain things, because you attack a soldier, is armed, you don't know, somehow he may lose his head and overreacts, and then you begin to blame. Obutakwatagana wakati w'ab'ebyokwerinda n'abantu ba bulijjo mu kitundu kino bulinga obutandise okulinnya enkandaggo.